kigenda otandike ki omwoyo eddoboozi ne lyogera omwoyo guyinza okukugamba genda mu luweero ekasana otandike ki obwongo ne butandika okukunganyiza ebituufu omwoyo gwogedde amazima genda otandike ki obwongo ne bukunganya ebituufu dayo ne bukugamba tolina ssente olina ebizibu wetunuulire olina ebirala byonna ebyokukola ye gwe okimanyi nti abagaggawala basooka kuloga obwongo bukugamba ebiki waliwo neyakuziza ekibuuzo nti buli ewaabwe bamugamba sigwe buli agaggawala alina okuba nga alina ekintu kyakozesi leero ngena kikuwa okitegeere batuufu newankubadde bakyamu batuufu newankubadde baki kubanga bo kye bavuunula kirala nze nalogaani okujja okusomesa oba nagenda ku musawo ki omusawo wange mubabulire gwe mwoyo gwange olw'okuba gwaliwo gumanyi nekigenda okuddako era gumbuulira kati wano abaami abakulu batandise okutegeera kye ŋŋamba beewuunya omwoyo gwange gumanyi ekiddako era gumbuulira nti omuntu ajja ne mu maaso go omwoyo gwe ne gukugamba mubi era n'omutunuulira ogenda omutunuulira ng'omwoyo gwe gwagala fuluma na mubiri gwe ng'obubi bwagwo okola ki buvaayo obulabe najja n'akuwa n'engalo naye ng'ekigendererwa si ngalo wabula alina kyakola ki n'omuwa n'engalo n'omubuuzaako n'asigala ne byeyazze nabyo lwaki teguyinza kukusindika gigutasobola kukukuumira tegusobola era bw'oba ogenda nga gulaba nti binaaba bizibu gukukugira nekugamba tokola ki onoogenda olulala eddoboozi eryo lyogera mu ffe siri wanjawulo nammwe buli muntu ali wano ekintu ekyo kyogera mu ye wabula ekyenjawulo ekiriwo ensi okuva omwana lwazaalibwa ng'ono esomesa bwongo bwe paka ku yunivasite tesomesa mwoyo esomesa bituufu byokka naye ng'ensi tetambulira ku bituufu etambulira ku mazima omwana agenda mu nasale ne bamuyigiriza okuyimba oluzungu n'okulwogera n'agenda mu primary bamusomesa science math social studies ne english n'agenda mu secondary ne bamusomesa ebintu ebyo n'agenda mu university ne bamuwa diguri y'ebintu ebyo n'afuluma mu ttendekero nga ne diguri agikoze ne mukola ne pate sente ne mulya emmere ne mulya nga tategedde mazima kyava agenda ku street n'anoonya omulimu emyaka 10 nga tagulaba era kyangu omuntu okujja n'amugamba nti famire yammwe mulina ekizibu era bwatyo n'akwata akasente ke kabaddewo nako n'akatwala ew'omuganga omuntu teyatondebwa ng'alina kuddukira wa mulala era newankubadde byonna abantu babikola naye bajjajjaffe baalekawo olugero olukugira ekyo
ogwa mulirwano. Newankubadde byonna baali babimanyi, balekawo kubanga bajjajjaffe bayogereranga mu ngeri amagezi ne bagakweka. Ogwa mulirwanwa ekitegeeza nti olina kufuna kugwo. Abalala bonna mu nsi bakusanga olina bw'oli ne bongerezaako. Kaakati obwongo omwoyo gwono bwe gumugamba genda okole ne gusirika, obwongo ne butandika okumuwakanya, tolina ssente, labayo nawe n'ebyokukola, ne butandika n'okumubulira olina okulaba omupiira. Bangi abawulidde basigaddeyo. Lwaki okusooka abantu balemeddwa era lwaki abamu beewuunya bye tukola? Kubanga tugoberera myoyo ate bo bagoberera bwongo. Ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'ozza olowooza. Teri ssomero gy'ogenda kusomesa bino babikusomese. Ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'ozza okola ki? Era kankubuulire kino kankyogerere wano, abamu bamanyi okugamba ndi mulaguzi. Teri ddogo likukutte, teririiyo, obwongo bwo bukusibye amagulu. Kubanga ebbanga lyonna omwoyo gwo gukubulidde ekyokukola, naye ensi olw'obwongo bwo ng'ekozesa obwongo bwo ekulemeseza okukikola. Lwaki? Oli awandiika n'agamba nti bwe munaabeeranga n'okukkiriza ne bwe kunaaba ku ttini ng'akasigo ka kalidaali, muligamba ensozi nti vaawo dde wali ne zibawulira. Era mazima ddala tewali kiribalema. Temunyooma ebigambo ebyo kubanga baabikwekamu amagezi. Wabula babisomesa be balimu okubisomesa abantu okubitegeera. Komawo mu nsi yaffe ey'abajjajjaffe, bwe mulibeera n'okukkiriza muligamba ensozi nti vaawo, kubanga amaanyi gonna gali mu kukkiriza ddoboozi eryo kye lyogedde. Kuyinza okugamba omwoyo gendewo obulenzi otandikewo edduuka, naye ng'amazima si dduuka. Nga gwe bw'onootandika edduuka n'otandika okutunda ebyo by'otunda, omuntu agenda okwongerayo gy'olaga wagenda okukusanga nga mu dduuka gwali kukutaddewo nga bwe gugumiikiriza oli, kubanga gwo gwali kukimanyi okuva olubereberye nti alituukira awo. Gusobola okukugamba genda osomese eri, naye n'otunuulira ekitundu bwe kifaanana n'abantu bwe bali n'ogamba sijja kugenda. Naye nga gwo gukimanyi mu kiseera ekyo waliwo omanyi kambeewuunyise. Ensonga lwaki njogera bya munda nnyo, emyoyo gino gikwatagana. Omuntu ayinza okuba nga ali wano ng'abadde alina essaala ye gy'asaba, alina ekintu ekimusumbuwa, omwoyo ne gukola network ne connection n'enzijja wano nga saalize. Kati ne gutandika okusindiikiriza ggwe ojje, si lwanze wabula osobole okukakasa ekyo ky'omanyi ky'obadde obuusabuusa. Guyinza okukuga, nze nabeera mu bitongole nga nkola bwannakyewa volunteer, nentuka nenfuna omulimu Save the Children. Edda najjanga Nyeruweero Save the Children, kaninya takisi okuva Entebbe nenzija mu tawuni nengenda nenkomawo bwentyo, neva mu Save the Children nengenda mu Young Empowered and Health, mutandika Young Empowered and Health, nengenda mu DSW German Foundation for Population, nengenda mu Married May, ne mu Tasso, ne mu Straight Talk, nenzikakkana nga ntuuse mu Windsor Development Consultants firm y'Abangereza. Ne bampa omulimu nga marketing manager, ne bampa n'emmotoka eyandeetanga ku CBS okukola business tips ne Martinos Kakintu. Kambeewuunyise. Mukama wange nga ndi mu mulimu ogwo yaŋŋamba mperekeraako.
tuvuga emmotoka tuba tulyawo nga tutuuse Kaboozi. Simon Njala nga atukyaza. Nze najjanga ne mutegekera program nembimuwa nentuula wali ebbali mu studio. N'asomesa ennaku 3 gyali emirundi 3. Ogwokuna bwe nzija naye bwe baabuuza ebibuuzo n'agamba Njala nti ekibuuzo ekyo njagala mutabani wange ono akiddemu. Bwe nakiddamu bwe twafuma studio yangamba sisobola kudda ku mpewo. By'osomesezza abantu bye beetaaga. Nangamba okuva na leero genda nentandika okujja ku Kaboozi business clinic n'Enjala sisasulwa. Buli Lwakubiri nzija ntukole okuva saa 6 paka 7 sikola ki mba nakweza emyezi 6 mu mulimu gwene gwa mukama wange omwoyo ne guba nga tegukyanyumirwa. Nempaliriza ne bigaana nensaba okuwummula nentekamu ebbaluwa basiina mulimu mulala. Omwoyo ne guŋŋamba genda owandiise kampani eyiyo. Nensuulawo omulimu nengamba mama wange nsuddewo omulimu. Oli musiru bannayi mwana wange onsonyiwe naye oli musiru. Wafunye omulimu omulala ne mugamba mama nedda genda kutandikawo kampani. Kale laba osuddewo omulimu ng'ogenda kutandika kampani. Ningenda nembiwandiisa nembifuna nenfuna certificate of incorporation n'ebidocuments nentuula waka omwaka mulamba nga nasuulawo ki mu mwaka ogwo mulamba nasoma Bayibuli nenjiva eno nga nsoma ningasoma engero nenzija eno mundagano empya okuva wetandikira paka weekoma nenjiddamu nsoma busomi nyumirwa omwaka mulamba nga sikola. Naye nga buli Lwakubiri ngenda ku Kaboozi abawuliranga ebirowoozo nga bawulira essajja eggagga eryamala naye nga amagezi ago gaali ga mwoyo. Era kyova olaba abantu abagoberera ebituufu bwe batunula n'amagezi bagayitako kubanga basooka ne bakupima bw'ofaanana bwe wenkana motoka gy'ozza ovuga bagamba ndowooza oyo otasaanidde kunsomesa talina kyayinza kuŋŋamba nga beerabidde nti ekyekwese mu ggwe ate kye banoonya. Nensomesa nange saabitegeera mba ndi awo sisasulwa. Nentandika okujja wa Martinus Kakintu nenkola business tips mu Mujebale ku CBS. Abe bwe yawulira Abe Mukiibi bwe nfulumayo nangamba yeggwe ne mugayenza nanga lwaki tojja nambuza okulawa ne mugaa Kaboozi nangamba lwaki tojja n'oyogera ebintu ebyo ku radio ya Kabaka. Ye kennyini n'ateekawo obudde olw'omukaaga olw'eggulu nentandika okujja ngaokola program olw'omukaaga olw'eggulu ng'entawaanya olumu sigikola ng'ensumbuwa obudde bwera buzibye 2 gwonna okugenda wavuddeyo dda nsulayo eri Ntebe. Programs ezisinga nga nzimisinga sizirikodinga zibeera recorded mba ndi awo ng'enkyukakyuka ejja sisasulwa sifuna ki musaala kyukakyuka ng'ejja nga baŋŋamba najja lumu lw'eggulu okola program nga nsanga mu studio mutuddemu abantu nyepita omwana amuyita Sembajju ne mugamba kikyate nti program yo bagiziza ku Lwomukaaga ku makya neŋŋamba naye kakati ate program yo bagiziza bakya ku Saturday ku makya abantu babeera beebase. Neŋŋamba kale enkeera nenzijja fuki yaddako nenzijja ku makya nenkola program bwe nagikola mu dakiika zaali 4 nempulira okukyuka mu nze omwoyo gwange ne gubaako ebintu bye gwaŋŋamba nenzirayo nentuula wansi
nembikola nenkyusa program okwawukanako ku gye nali nkola akawungeezi. Program nange bwe nagikola nekyuka nemma nga sikyasobola kugirekodinga nga njagala ngikole live, kubanga programs ezisinga zibira recorded tuteekamu nteeke ogenda mu recording studio n'ogirecordinga ne bagyeditinga ne bagisuulayo. Gwoba olowooza mbu omuntu ali mu studio tabaamu. Buli lwa mukaaga nteekwa okubeeramu nagaana okurecordinga program, ne bwe mba nebase ku 9 ku 10 kitundu nvaawo ngende ngikole, sifuna ki musaala, sifuna musaala. Kubanga nange sigusaba sigwagala. Lwaki? Kubanga kyenkola kinnyumira. Waliwo agambye nti bw'aba tawuliriza programu eyo ku Lwomukaaga tavaawo. Bwe mba sikoze programu eyo ku Lwomukaaga mba mulwadde olunaku lwonna. Ne byenkola mpulira nga tebijja, mpulira nga mu lunaku olwo waliwo ekyabuzeewo kye sikoze. Lwaki? Kubanga omwoyo gwange gwatondebwa kukola ekyo, nekindeeta ku bufunze bw'ekitabo ekyo. Nagamba nti omuntu bw'anoga omuyembe n'agulya wafikkawo ekisigo. Ekisigo ekyo ku muti ogwo kuba tekikyalina makulu, era omuntu akanyuga ki omusana ne gukyokya enkuba n'ekikuba nekitandika okukala n'okuvundirira okutuusa lwekyabika nga tekiri mu ttaka ne kireeta omutunsi n'omulandira. Muna musanzeeko empeke ensigo z'ebintu oba bijanjalo baki nga zimeze naye nga teziri mu ttaka. Akabonero akategeeza nti ensigo eyo byonna bye yali yeetaaga okufuuka kye yatondebwa okufuuka byali muyo munda. Byonna bye watondebwa okubeera biriwa? Ekitegeeza omuntu asobola kuyimirira n'agamba nti nina ebiseera by'omu maaso birungi. Tolina biseera bya mu maaso kubanga obirimu kati. Nakati ndi mu biseera byange eby'omu maaso. Lwaki? Ebiseera by'omu maaso eby'ensigo biri mu nsigo. Kubanga singa temera kujjayo omuti gwekwese munda teba na biseera bya mu maaso. Ekitegeeza naawe ebiseera byo maama biri mu ggwe eby'omu maaso. Singa tobifulumya teri biseera bya mu maaso. Ensigo bw'etandika okusindika emirandira mu ttaka teyagala ttaka, ffenna tukimanyi, wabula mu ttaka erina kyenoonya ekinaagiyamba okuggyayo ekyo kyeri. Olaba eyeebaka manya omwoyo gwe gukyali munafu nnyo. Kirwanyise, bwewulira otulo nga tuzze tulwanyise, kubanga omwoyo gwe guba gukyanafuyiziddwa nnyo okutegeera eby'ensonga. Omuntu ng'omwoyo gusituse, amazima neebase essaawa 8 nvuddewo ku 10 n'ensooka nsoma, ku makya nengenda n'ensoma nenvaayo. Siwulira tulo, enjala tennuma, kubanga nkola ekyo kyenkola ki kyendi. Okwebaka tujja kwebaka. Waliwo ekiseera wojja okwebaka nga n'abakwetoolodde tebagenda kutawaana kuzuukusa. Nkiddemu. Waliwo ekiseera kyojja okwebaka nga n'abakwetoolodde okugjako okukaaba tebaliddamu kwetaaga kuzuukusa. Amazima nkulayirira olyebaka emirembe gyonna. Omuntu teyatondebwa kwebaka. Abasajja bafuga ensi eno beebaka essaawa 4 ate bawummula na buwummuzi tebeebaka. Abasajja batudde gye batudde kati mu bisenge bateesa engeri gye bagenda okufuga ensi eno emyaka emirala 5. Ate ffe abagirimu twebaka essaawa 2. Ffe be bafuga. Lwanyisa ki? Bw'owulira tuzze genda oyimirire emabega, kubanga ensi egenda okukuyisaako ate ekyakuleese. Kale omuti guno bwe gutandika okuggyayo ebiriisa gukula teryagulaba. Gwe gwali omuntu baali tebagulaba, teryagufukirira, teryateekako bigimusa, teryagukuuma.
gubeera mu kibira gwokka ne gukula. Amazima gulwanagana nansi okukula. Guba guli awo ng'abaleera bava eri bamenyako amatabi, nga guddamu gwebumba guzibawo nga guleeta ettabi eddala okutuusa lwe gukula ne gufuuka omuti omunene ne gussa n'ebibala. Bwe gussa ebibala gukolera ku mateeka 5. Etteeka erisooka maama, omuti gw'omuyembe tegulya miyembe gyagwo. Newankubadde gubonyebonye n'ensi okukula gumere, tegulya miyembe gyagwo. Kyewuunyisa kubonaabona n'ensi eno n'otuukawo otuusa ate nga tosobola kulya bibala byo. Etteeka eryokubiri, teguyita balya. Era tegugambako omuntu nti kati byengedde bannange mujje. Newe gubeera mu kibira, abalya ne balengera emiyembe nga gyengedde. Mwami Katende, oli bulungi? Abalya bwe balengera emiyembe nga gyengedde basaawa ensiko ne batuuka eri omuti. Namwe ndowooza mukikkiriza. Etteeka eryokusatu, tegutwala mu katale. Akatale ke kalina okusituka ne kajja eri omuti. Etteeka eryokuna, buli sizoni gussa. Oba eri baali oba tebaalya, oba abaalya babi oba balungi, oba balogo oba basabi, oba bampi oba bawanvu, oba baddugavu oba beeru, buli sizoni gwo gussaako emiyembe. Etteeka erisembayo, buli ayimirira mu maaso gaagwo nga gulina emiyembe gumuwa. Tegumutunuulira kikyali kyalowooza nawa gyava, buli ayimirira mu maaso gaagwo gumuwa. Ge mateeka meka? 5. Nga gwagala kimu byonna. Gwagala ekintu kimu, gwagala kusigalawo, oleme kutemwa. Gukimanyi nti abantu b'ensi mwe guli babi. Okusobola okubeerawo gulemu okutemwa, gubawa ebibala byagwo ku bwereere. Gwagala survive. Kikyentegeeza buli muntu ali wano nsigo. Wabula olina okutegeera oli nsigo kikaaki. Ngenda kuddamu ebibuuzo badde mbawa musingi. Oli nsigo kikaaki, kubanga amaanyi go gonna tolina kugateeka kubalya bibala. Amaanyi go galina kubeera kukumeza bibala bikulimu. Kikyeŋŋamba, tetwatondebwa kunoonya ssente. Twatondebwa nga ssente zisobola okutusanga we tuli singa tuba tutegedde kye tuli. N'akasimu kakkaanyiza. Tetwatondebwa kunoonya ssente. Twatondebwa nga ssente zisobola okukusanga w'oli. Tulina obulwadde obutubonyaabonya ennyo mu Uganda ennaku zino. Obulwadde bwa mukenenya mubumanyi. Njagala okere ku makya, toyogenda ku radio, tegeera eddagala lyabo lifumbe. Funayo omuntu abulina obwo, mu eddagala awone. Mugambe togulirako ki? Bw'anaamala okukkiriza nti awonye, enkeera abantu abanaayimirira mu maaso go ogenda kuba tosobola kubamalawo nga balina willing okuwa ssente zonna zoyagala. Waliwo omwana bamuyita Bayunzi Charles, mulenzi muto. Jjajjawe yali muyunzi ne kitaawe yali muyunzi, baafa. Omwana ono bwe yampulira ku radio najja n'aŋŋamba, mpulira muli omwoyo guŋŋamba nsobola okufumba eddagala omuntu n'ayunga n'awona. Ne mugamba lwaki? N'aŋŋamba mbadde awo ne nkola ebintu bingi naye nkiwulira. Okuliraana bulanga waliwo omwami alina washing bay, omugongo guno gwali gwayonooneka. Bamusibamu ekisipi
agenze Bungereza bamutoddeko amazzi bamukubye ebifaananyi bakoze buli kimu tasobola kutuula ddakiika 2 amize buli mpeke ya ddagala gy'omanyi sente zonna mwezi bw'abajja mu mmotoka alina kujja nga yeebase olunaku lwonna asiiba ayimiridde kubanga bw'atuula neziwera eddakiika 2 aba afa. Laba omwana ayogera ekigambo tuli mu ofiisi omwami oyo anone emmotoka ya mukama wange kale nsinzibu era kyova olaba bagitunulira kungulu ebintu bingi bibalema. Jona aba ayita ne mugamba Jona jangu ne mugamba Jona omugongo okulumidde ebbanga kinti myaka 3 eddagala olimazeeyo nti ndimazeeyo kyekibulayo baŋŋambye nzireyo bankubemu ekifaananyi ekirala. Ne mugamba omwana ono atudde wano alina eddagala nga bw'okatunulira bwe kafaanana tosobola kutegeera kikeekweseewo naye nga bw'oba olengera wala osobola okumanya okuyitibwa kw'omwoyo gwako kubanga omwoyo tegwali kyogedde ku myaka gye nga tekukimanyi. Ne ŋŋamba Jona naye nga tabitaddeeko n'amaanyi namugamba kale ajja kumpa namugamba ofumba otya nti kadomola kasene mmeka 50 omwana w'emityana n'agenda n'afumba n'amuleetera akadomola yanywako omulundi gumu n'abiyibwa naye bwe wayita ennaku 3 n'afunamu enjawulo. Kyava mbuuza olina ennamba y'omwana oyo nemugamba njirina n'addamu n'akubira omuvubuka oyo bamuta Charles Bayunzi n'amuleetera obudomolo n'abunywa ng'abugoberedde. Wayita sabbiiti ezi asula Namugongo ng'avuga emmotoka okuva e Namugongo paka Bulange n'anywa sabbiiti endala ezi n'ajjamu ekisipi omugongo ne gutereera. Yayina simanyi kojjaawe ali Mbaale ng'ekizibu kye kimu n'amukubira essimu n'amusindikira eddagala n'awona. Oyo n'agamba abantu be yagamba nabo ne bagamba kati buli lwa Sande omwana aleeta obudomola nga 40 buli kadomola ka mitwalo egi. Ngono gwandeetedde enkoko oli buli luvannyuma lwa sabbiiti 2 andeetera enkoko 2 n'enkota y'ettooke nabiteeka ku masengera awo luvannyuma lwa sabbiiti ezi. Bwe nagenda Emityana yeyasasula ekifo naga kansasula ekifo n'agula ebitabo 4 ng'abigulira abantu. Olunaku omuntu lwategedde kyali alekeraawo okunoonya n'okuwammanta mu nsi atandika okufuna omusana gw'olugendo lwe. Namanya olugendo lwo nga tonnabaawo nzuukuka ku makya nga mmanyi kyenteeka okukola ne bwe nteeka okukikola okusobola okutuuka gye njagala. Amazima ne bwe ntunula bwe nti ne bwe nzibiriza ndaba gye nteeka okubeera. Kambeewuunyise osobola okusanga abantu n'oyogera nabo wakati mu kwogera ekifaananyi ne kidda ng'abantu be bamu wabalaba mabegako n'ogamba bano nabalabawa n'otandika okutunuulira abantu bwe batudde nga bwe batudde bwe wabalaba. Kale mu nsi teri kipya byonna ebiriwo byaliwo. Ekitegeeza omuntu bw'ategeera n'ategeera kino ekitudde wano kye kyagala nakkiriza okugoberera eddoboozi eryo obulamu bwe buba buwedde. Okusoomoozebwa okuboolekedde kwe kufuna okukkiriza okuwakanya ebituufu kubanga ekituufu tolina ssente naye amazima gali nti ssente weeziri n'ekituufu tokola ki naye amazima ssente weeziri. Era singa nkola ssabo nenditeeka awo nsobola okulagula abantu ate nembalagula ebituufu kubanga abantu batya ekintu kimu. Omuntu ayambadde olubugo nga kuliko ensimbi bwamugamba ekigambo akiwulira, oba omuntu ayambadde ebyambalo by'abalooya bwamugamba ekigambo akiwulira, oba omuntu atadde kano kagundi akapima pulse rate n'omutima bwamugamba ekigambo akiwulira, oba omunaddiini ayambadde egganduula bwamubuulira ategeera.
Mumanyi lwaki mu masinzizo abantu ebigambo ebibagambibwa naffe bye tusomesa tebabitwala ng'ekikulu? Kubanga bya bwereere. Omuntu yatondebwa ng'alina okwetikka omusaalaba gw'ekyo asobole okukifunamu. Kambabuulire, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujjawe yamukuza teyasiramuka. Siwe kiri, teyasiramuka. Naye ekyo tekyamulobera kwetikka musaalaba gw'ekyo maama ono asobole okubeera Hajara. Yesu ayogerwabo, ewaabwe bwe yagenda okubuulira enjiri bamugoba. N'ekyo tekyannemesa nze kubeera Simooni. Ffe twawangula, tuli bawambe baabali. Era n'okugenda obuuza erinnya, omuntu asobola kugamba Christian name erya Sengai takola ki? Talyogera. Twawambibwa mu ndowooza. Abayigirizwa babuuza Mukama waffe nti tusabenga tutya. Nammwe mubimanyi bino. Bano ebyenjogera ndowooza mwabisoma. Yabagamba bw'ati nti musabe bwe muti, mugambe kitaffe ali luddawa, erinnya lyo likole ki? Kati kisinzira n'egyovu. Olaba nti baatwawula, litiibwe litukuzibwe, naye nga byonna kyekimu. Kale twogere litukuzibwemu. Obwakabaka bwo byoyagala bikolebwe wano nga bwe biri luddawa. Essala gikomyawo. Byoyagala bikolebwe wano nga bwe biri luddawa. Muntu kyakutuma kyamanyi nti tokirina. Gwe nange twalitegedde tutya ebikolebwa mu ggulu ate nga tuli ku nsi? Obadde okimanyi nti baatutonda kuleeta ggulu ku nsi, naye okimanyi nti ate tweteekerateekera kgenda mu ggulu? Obadde okimanyi nti ddala tuli ku nsi kusobola kuleeta ggulu ku nsi, naye ate okimanyi nti ffe tweteekateeka kugendayo? Byoyagala bikolebwe wano nga bwe bikolebwa wa? Ekitegeeza nakati ampulira ekiruubirirwa ky'omusajja ono gwe simanyi bw'afaanana naye nga mmanyi waali, yayagala okuleeta ennono eri wano ng'akozesa ffe bantu. Ate ensi yatuteekateeka kugenda eri, teyatujjukiza nti tulina okuleeta ebiri eri tubireete wano. Ate mu bulamu kiki yakola? Yaddira obwakabaka bwe, era yabagamba bw'ati tebabalimbanga nti obwakabaka buli wano oba buli wali, wabula buli mu buli muntu. Yaddira buli muntu omutonde n'amuteekamu obwakabaka bwe, gwe mwoyo gwe. Omwoyo ogwo n'aguwa ebirabo ebyenjawulo. Mu birabo bye yaguwamu ekirabo nga gwe mulimu gwagwo ku nsi. Nga singa omwoyo gw'ono ow'endiga gutegeera lwaki gwajja ne gukola ekyo kye gulina okukola, obwakabaka bwe buba buzze ku nsi. Kambawo ekyokulabirako. Fresh kid wa myaka 8 kati ndowooza agiwezezza. Mwana munaku kubanga ne kitaawe munaku. Naye wenjogerera abbuludde nnyina ne kitaawe naye ne yebbulula. Olunaku lwe yategeera obwakabaka bwe, ye yayimba buyimbi. Obwakabaka bwe ne butandika omuyitira byonna bye yeetaaga, kubanga oli yagamba naye musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'ebisigadde. Lwakuba mmwe bw'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mu ggulu, obwakabaka bwa Katonda bukulimu. Kubanga oli ambasadaawe ku nsi, yakutuma okuleeta ekyo kye yakuwa okiteekewo, nga bw'onooyimba emyoyo ne gikyuka
onooba oleesa embeera y'eggulu. Mwembadde mukimanyi kati ndeesa embeera y'eggulu ku nsi olwaka puroguramu ak'eddakiika 2. Bwe okola ky'olina okukola, emyoyo ne gikyuka ne gikola ekyo ne gitegera kye gyajja okukola, oba oleesa ennono y'eggulu ku nsi. Musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Bwe nali sinnakola puroguramu eyo, namala kutegeera bwakabaka bundimu. Newankubadde sisasulwa ku CBS, naye okuva Mande paka Sande mba nsomesa. Nagambye oyo juzi tubadde tunyumya nti omukyali ali awo akulira HR abakozi b'MTN mu Uganda. Nabadde ndi awo nga nkubira essimu nga ntya nga eddoboozi oliwulira nakutya akola ki? Sebo tubadde tusaba n'abaako bye yasabye. Ne ŋŋamba oyo nti okitegedde. Ne mubuuzizza wantegeereddewa. Nangamba mbadde ku webusayiti yo wano, naye mbadde mpuliriza buli Lwakutaano bwe mba ŋŋenda ku mulimu nkuwulira ne Patrico. Era kino bwe kyatuuse nga tunoonya omuntu asobola, ffenna ne tulowooza nti ggwe. Naye tebabadde n'abantu balala. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda mu ggwe, ebisigadde bigenda kujja byokka. Okuva Mande paka Sande embeera nsomesa. Tewali wensomesa mu kitongole we bampa sente zika wansi wa kakadde kamu na kitundu buli ssaawa. Buli ssaawa. Nkiddemu taata. Tewali wensomesa mu kitongole we bampa sente zika wansi wa kakadde kamu na kitundu buli ssaawa. Naye ate mu bitongole byensomesa abantu ennaku 3 bakolera ne babasasula emitwalo 8. Ennaku 3. Naye gwe n'ogendayo mu ssaawa ne bakuwa ssente z'abali 2 abatuulawo ennaku 3. Ensi eri feya? Tokiraba? Era oyinza okulowooza ensi teri feya. Ensi eri feya, wabula buli muntu atwala ekyo kyalaba. Kankubulire, eyatuula wansi n'akuba ebizimbe bino ku lupapula, ssente ze bamusasula eyabiweerezako omusenyu talizifuna. Kubanga ensi si yakukozesa nnyo maanyi, ensi yakutegeera ekyo ky'oli.